Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Ekisibo no tukimalako. Gwe yasalawo okukirya kiweddeko. Eyasalawo okulya ekisibo kiweddeko. Abasibe bali mu kumalako. Byosibe byo bye bakugamba enjala ekulumye bulumi. Osibuludde ku bantu. Okoze ku mirimu emirungi oba enjala ekulumye bulumi osigala obba, osigala oyenda, osigala okola ettima. Tosonywe bakuli. Awo wekube mu tochi mu zine ennaku ezisigadde awo tubenga tutambula. Nakugambye sigenda kulwisayo tugenda mu kyondo kya Buwarabu once again. Omukulu Kasozi Samuel yakkalidde dda twongere okutafuta ekiri mu lutalo. Bukyanga twogera bingi ebikyuse mu lutalo olwa Iran ng'erwanagana n'ensi ebbiri. That is Israel na America. America bulijjo erwanira ku Israel nga yeekweka. Kuruno yavuddeyo bulambalamba teyeekwese. Kuruno yavuddeyo bulambalamba teyeekwese. Si bwe kiri? Bwe kiri. Kasozi ogamba otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Yes. Abantu bongedde okukutumira. Nja kubeebaza nange bambi bakola omulimu gwa ttendo nnyo. Comments baziteekako, likes, abalala babuuza emikutu gye tuli gyonna ekirungi bagifunye. So mwebalire ddala okunoonya okumanya. Abangi abamu we tujja ne twogerako ku bintu ebyafaayo ebyedda baga nti ebyo ebitaliiko bukakafu baleeta birooto naye nga Malukomo Musa wamulabye? Wamulaba? Namulaba. Gwe nakugamba oli omuwagizi wo anyumirwa emboozi ze ez'ebyafaayo. Yes. N'atugamba better days are coming. Agambe people should refer to the Monroe Doctrine. Nti bakijja ku Monroe Doctrine. Kakati ne Donald Trump naye mbw aleesewo doctrine. Eyiye so Monroe Doctrine eyo yashapinga nnyo ebyobufuzi n'ebyenkulembera mawanga ga South America ku mulembe gwa President Monroe. Ne bakugamba wayogedde ku 1 megaton. It is 1 million kilograms. Okay, ye yakituddiza mu gundi yakisimplifyinze. 1 million kilograms. Muli bangi nnyo Brighton, Tabnet, Musezi, Musezi 256 totuliira wano. Ronald Busulwa n'abalala. Abo kansooke mbaleke bangi bali mwenna abatugoberedde. Kasozi olwo tuba tuyingidde. Okay. Olutalo ogenza okutuuka wano. Ng'abasajja abayiraani bongedde okufunga ekyonga. Iraq bakubye ennyonyi ey'amagye aga Amerika bassa abantu BBC reportinze bana nemala ne reportinga mukaaga kati nga BBC jukira yansi yonna waliwo abayire Iraq abagira bagigambye waliwo ayogedde 10 bonna ba crew member abadde mu nnyonyi ya Amerika ennwanyi ne bagikubirawo ne bavaawo awo ennaku zino wootabadde ne bongera ne batugamba nti abasajja bakubye Tel Aviv aba Iran ewali ebitebe bya Mossad ewali Iron Dome gye yazimbibwa gyesinzira okusalaga ensi yonna abasajja bawaguza ne bakuba munda kyoleka kyeri olutalo luno n'ebipya gwe byozudde tusooka kwogera bipya ebikyaliwo ebiri mu lutalo bwe lutambula ne Israeli bayogeddeko wano ku Daily Mail nti ekiri munda wali ne BBC nti kati Israel yanyize tekyakuba bukubi ekubaawo Iran wesinzira okuzimba ebyokulwanyisa byekubira ddala eremererwa okugira olutalo tandikira awo. Okay, so kakati okusookera ddala nali ntandika wano ne mbagamba nti olutalo we luba lutandika luli ebit darling nga tewali wuni naye we lweyongerayo kati tempa zirinnya. America we bakubye refineries za Iran. Iran nayo nega nti kakati n'amafuta kise legitimate target. Nako gajja kuba gakubwa. Mu mawanga ag'enjawulo amatereke. Kuba bambi bakubye Iran bagikubye bubi nnyo amaterekerawo. Era abantu abadde mu katundu awo Tehran ne wabadde amatereke. Obudde obw'ekiro bwabadde nga misana okwaka. Nga gwaka. Ago mafuta. Saya yayongerako n'agamba obudde bwakya enkuba n'etonnya ng'olaba oil yatonnya kamafuta ge gayiika olw'okuba nti omukka omungi gwogenda mu bbanga ne gukondensinga kaakati wabeerawo embeera ng'ey'enkuba
enkuba egenda okutonya amatonda ago gabeeraga so enkuba eyo yatonyako n'ettololo wano ne busi yaawo abantu bagenda okulembeka ng'amazzi gonna maddugavu ne tugezaako okunoonyeza ekizibu kyavaawa kyalibanga factories ez'e Kenya awo ezimu eziriwo naddala ez'ebikajjo ziyinza okuba zipolluting ennyo so enkuba eyo etera okutonya singa wabeerawo pollution naye ng'ebyo byonna byava ku kikuba ki mu mafuta ago bagikuba bubi bagikuba bubi anti America olw'okuba nti n'obwengula bwa Iran yabudominatinga ekyo tetusobola kukigaana obwengula bwa Iran America yeeyagalirayo ne Isirahiri naye era ekyabantu kye mbagamba nti n'okudominatinga obwengula tekitegeeza kuwangula America yadominatinga obwengula Vietnam ng'ekola buli kyeyagala ne batuuka n'okuleeta General Westmoreland afuuyire ebibira byonna mu Vietnam bikale omanyi Vietnam bali mu tropics tropics ge mawanga agali degrees around equator balinga wolaba eno ewaffe ti ebibira byayo biringa wolaba mabira agakoola ganene biwanvuwa ne bikola canopies ne wabeerawo emiti emikulu egisooka waggulu egiddako mu makati ne wansi kaakati byebibira kati aba Vietnam mwe bayitanga ne bagenda e Laos Cambodia ne bafuna emmundu ne bajja batawaanya America kobo katufuuyire ebibira byonna bikale katubikaze tubenga tulabe tukuba ennyonyi ne zijja ne zipikisa ebyo byonna ne bikala byabifuuyira yellow red baba bafuuyira yellow eddagala baali bayita Agent Orange eddagala kampuni ya Monsanto ye yalikola ne bafuuyira ebibira byonna ne bikala kaaba Vietnam kale oba mufuuyidde ebibira katudde wansi mikwesese nga tano eva wano neetuuka emasindi egira kilomita 2.5 boderawo sinagenda afuna ebyokwanyisa ne babiyisa mu ttano ne bafuna obusajja bulinga ganja Vietnam era butono era kyokola bwatawanya nnyo Abamerika okubujjayo mu good operation ey'okujja bajja mu ttano nga bafuna bwana buto myaka 18 kweyongera bwe baali kulutinga mu magye pistol kikiyingira mu ttano ezo osaguleyo aba Vietnam naye ennaku yali mu ttano eyo nga aba Vietnam batono waayita Omumerika tajjayo bulungi waabajjayo bagira obeera okutamya bwoti waggulu nga baataddeyo omusota bagiteekangayo nga enswere ogera ba oyo n'afiira eyo ogera okuyaba oti nga baataddeyo ennumba baali basezisi batemu abo aba Vietnam balya n'abantu tebalya bantu omuntu akuwamu ekyo kye bayita nakyo omuntu ng'ali ewuwe ebyo bye biyigganya America mu nteeyo ezisinga zeerwana nti abantu bagetinga used ku environment yaabwe ne balyoka bakulwanyisa n'okamala gwe nga buli wamu oli mugenyi nga gw'oli mugenyi omanya bwenzikirira wakoma wakisala ne yawambuka kaakati Vietnam basimanga ttano n'olaba ennene ng'edda bweti akatono kada n'okwata mu nnene eri neetuuka ne yeesulika n'ogwa era waliyo mu Vietnam omwe yafiirayo dda yakkayo nga takyasobola na kudda so bangi baafiirangamu nnyo naye nga baateekangamu bingi ne ze bayita bobby traps kintu kibi nnyo era okuva ku lutalo lw'e Vietnam lwe baatandika n'okubaaninga ebyuma bino ebikwata ensolo bye batega mu nnimiro byayigganya nnyo Abamerika e Vietnam ojja bwoti okubamu ekigere amagulu gonna ne gakutuka nga batega bobby traps balina nnyo bambu oba basongoza amabanda ne bagenda bakiwanika waggulu ng'olujja n'otegulwa akaguwa otambula nekijjayo kikufumita wenna nekikuyitamu wenna ezo bobby traps America yalaba kigiyitireko n'ebiwera baatuuka ne babiweera nti ebyuma ebyo banne baswanga almost land mine zaali kyabulabe nnyo America kinaye buli kintu kyerabanga ekitya ekifuula nti kimenya mateeka anti basobola okukozesa UAD ne balangira kyebagiwanguliramu ng'egenda ekiteeka mu tteeka so n'amawanga amalanga babawa nti ebintu ebyo tubiwe mubiweere bibi nnyo so kaakati yenakyo ki environment kaakati na wano bwe tuba tuzza e Iran tino abasajja bano bamanyi bulungi environment yaabwe kyovola nti na America kijja gibeerera kizibu nnyo olutalo luno okuluwangula nti gwe newoowamba obwengula abayiraani bo be baditamininga olaba Vietnam we yawangulira America nga bo be baditamininga ddi lwe tulwana kyaja nga America yo tesobola ditamininga ddi lwe nwana n'aba Vietnam oleeta ennyonyi zo ne bagaanirayo mu ttanozi ne basirika nobeeraawo ne ziba ne zigenda olwayo tojja kuba bantu noyita mu butawuni ng'abantu bateredde beeyagala bo be baditamininga ne bakulinda be bakufunira so kaakati ne Iran America obwengula ebulina
naye Iran wotuna ku bunene bwayo ennyonyi emu ejja kuyita wano endala eyite mukono weesange ng'ebutalejja terina eyitayo abantu tebamanyi na kumanya nti olutalo olugenda mu maaso. Bali mu mataali gaabwe. Kaakati ogatteko ensozi. Iran eyina ensozi ezitagambika. Ensozi ezirina. Iran eyina ze bayita granite rocks. Granite rocks. Olaba Isirayiri obuzibu bweyina lwaki Netanyahu balina obuzibu bunene nti osanga adversary w'amaanyi nga Iran. Isirayiri eba n'obuzibu bunene lwaki? Ensozi za Isirayiri ezisinga za limestone na lateritic soil. Limestone oba wali ogenze Kenya Kashura amabeere ga nnyina mwiru ye limestone n'enkuba emusaanuusa baziyita metamorphic rocks n'enkuba emusaanuusa. So kaakati ensozi zaabwe esinga za limestone zirimu olunyonyo then n'ettaka lino lateritic soil ly'ettaka lirikola malamu ziringa ttaka lya malamu na ttooyi anti eyo ye lateritic soil nti ettaka eryo ogundi libeera walingawo wesalingira nti liba lyaluzinga minerals then eyitandika okukola amayinja ago. Kati ensozi zaabwe zonna si ngumu era ne wotunira olusozi kwe bagamba Yesu sitaani kwe yamukemera baluyita mountain Karantania. Yesu we yayimirira lukyaliyo okusinza kuba historical we baba badefininga nti Yesu olusozi sitaani kwe yayimirira n'amulengeza awo wonna olusozi oluliwo oluwanvu lw'osobola okulengererako ewa mountain Karantania. Luli ludda wa Isirayiri ku luguudo oludde Jericho kilometers nga 25 okuva Jerusalem ku luguudo oludde Jericho Karantania. So naye limestone ensozi zaabwe embi era olusozi Abayisirayiri lwe bakozesaako mu gundi Bakokoba rebellion baali baluyita erinnya ndyerabidde mountain eyo lwoka lwe kawanvuko gye beekweka waggulu eyo ne bamalayo ebbanga nga tebamanyi. So teyina nsozi ŋŋumu. Kati we baba bakola bankers balina kuyiwa nkokoto. Ensozi ŋŋumu naye Iran erina agasozi ga Zagros mountains nsozi nnene ezitagambika. Kaakati oli waasima eyo ttano abeerayo emirembe n'emirembe neyeekolera bikulu. So kaakati gwe woosuubira nti nno tugenda kukuba tusaanyeewo plants zonna ezikola bagambye awo amaanyi we bagatadde bagenda kati bakuba amakolero gonna agakola kuba misayo zibafuukidde ekizibu. Iran yatuuka n'emanya environment yaayo n'emanya ne adversary gwe bagenda olwana naye nti America aze maso obwengula ajja buwamba. Kwegamba Iran yakimanya nti olunaku lwonna baali beetegeka okumala decade singa 2 bagambye 3 kale 3 n'ekitundu awo wonna nga beetegekera lutalo America singa eribe balumbi. Abasajja ne basima ensozi zaabwe eyo ne bakola trenches empukwe ez'omulembe zonna ezo nga zisobola okuwezistandinga blast eya gundi ezo missile ez'amaanyi zibanka buster ne bazikola. Kaakati we baafulumyanga ebikola ebyokulwanyisa byonna nga bapaakinga eyo gye bakolera missile ne launchers ebimotoka kwe balaunchingira byonna biri eyo zibanga garage biri wansi mu nsozi ziri enkambi. Ate ensozi ku luno kye baakola bakiyita decentralization of launching systems. Bakiyita batya? Decentralization of launching system. Kuba obuzibu bwonna ne woba ne missile 1000 nga toyina launchers kwojja kuteeka missile egende olutalo luba lukusaze. Kaakati Iran strategy yaabwe yali yakulaba nti nno baminimizinga launchers zaabwe okuzikuba kuba America awambye obwengula asobola okubeera wano Nyonyi n'erengera wano ne bombo n'emanya nti missile efulumye wali katukubaawo. So wokuba launcher oba ekimotoka gamotoka nga baganene nnyo nga olaba sino truck zaffe wano. Kati wokubaawo obeera osobola okutta ekimotoka kiri nga tekyasobola kusindikira missile yosaba ekikubira ddala byonna n'okusirira ne bisirira wolaba Iraka we babadde babikuba okubira ddala ne bisirira n'osanga nga wasigaddewo butono obusigalidde. Kaakati kye bakola ku minimizinga launchers zaabwe kye bakola ti mu nsozi ezo mulimu ze tuyitanga crevices enjatika ezibeera mu nsozi oba abasoma geography tulinawo ze bayita saddles nti ensozi zibeeramu n'agakko ne zibeeramu n'agawonvu gavale. Kaakati baabasajja omwo mwe baakavinga obulungi
osanga ebimotoka 6 biri omwo mwe biva ne bikusinzira okukwa nga naye mu distance webikubidde tewali na nnyonyi n'emu olw'obunene bwa Irani. Ennyonyi kuba ennyonyi ezo zoolaba ze bakozesa reconnaissance zirina kuyambibwako bino biki refueling tanks. Ebinyonyi nesobola okuba nga zirawuna obwengula ne balaba nti wuuli akubidde wali gendawo. So kaakati abasajja baddira ne bamanya nti launchers katuziteeke mu bifo eby'enjawulo. Ekisolo katuteekeyo, erubanda tuteekeyo, mu Lwenzooli nayo tuyiweyo, siku wokabula ku boda ne Congo, Lwenzooli ne gundi tuteekeyo wano. Ensozi ziri omanyi abantu afaamu abataasoma geography oyogera ku nsozi bayinza okulowooza nti twogeranga bw'olaba ekiswa nti kikula lumu ne kimu. Ziri twogera obusozi bw'emmengo bw'ekibuli, twogera ku ranges eziri formed ewe ezaali formed due to folding. Bituufu ate bwe si bituufu kakati ki ekyaziteekawo. Omujja gamba nti ne volcanicity kino twalabangako ensozi wano gundi girabonga hills e Congo nga ziwanda omuliro. Biba bituufu lwaki si bituufu? Abantu baluga maaso mabifu biboozi kati ndokubuuza biba bituufu nga lwaki si bituufu? Nze we nali ndi mu senior 6 senior 5 olusozi lw'e Congo baziyita Virunga Mountains. Olumu ku ranges zaalwo lwawanda omuliro. Ebizike byonna byaddukayo ne bisibira ne maka g'abantu nga nabyo byetaasa ng'olusozi lutabuse. So kuwanda omuliro kyo those are tectonic activities, geological activities. So kati ne folding n'ebira byemu kubisuubira nti byakwa n'oluna olusozi ne luva kuno n'ogenda okutuuka kumpi Central African Republic. So kyekyazireeta formation. So geography ne batuuka ku artist theories esenye ne it might be folding earth movements. Ensozi ene zijanga zefo kati ensozi ziba nene ekitagambika. Ezo za Gross Mountain ziva ku border Irani ne zigenda ziyingira mu Armenia newe. Onabo yogere nenda ba Uganda nga eri strategically located ng'esobola n'okuba enewenti bugama mu by'ensozi. Eno ku extreme inayo Lwenzooli. Yes. Side eri Erigoni. We wabo tuyina Moroto waliyo mountain Moroto na Paka Kadama zonna owulira ate ensozi zeri nkakali ziyina amayinja amagumu agatagambika. Obuswa ne butwegeza buyinza okukiwulira. Era Uganda kati olaba gundira mu Gilberion eyali mu Northern Uganda baziyita Gulugulu Hills. Abagundi abano abaali resisting abakolonisti bekweka mu Gulugulu Hills paka lwe baleeta mukka gwa butwa gwe gw'abajeyo ne bagukubayo. Wano mu Northern Uganda kyaliko wano abantu ne bakozesa ensozi. Abantu baffe bagende basome ku kye bayita Ramogi Rebellion. Wane Uganda. Ramogi Rebellion. Kyayitirira ddala. Gulugulu Hills nga babeerayo kati so kati mulimu Nyaga Wundo n'ebira. Ng'ate ziri zaali natural caves tebasima nsime. Naye ng'abaana beekwekeni ne bavayo ne bajja bayigganya abakolonisti. Abazungu abaali batufuga ng'okuyingirayo tojja kusobola paka lwe baleeta omukka ogw'obutwa gwe nga kibayitiriddeko. Kyaliwo dda wano e Uganda. Gwe kugambye abantu babe bagende basomera Ramogi Rebellion. Basome ne ku gundi Gulugulu Hills. Balabe ekyali awo. So empuku ezo zikola nnyo kakati Irani awo gemaanyi gayo agamu ku maanyi gayo. Basimbula ebimotoka ne bamanya nti tugenda kukuba ffenna nti tugenda kukuba ddi ku ssaawa 8 ogw'ekiro n'eddakiika 2 ne bafulumya kimu wano eky'Lwenzooli ne kivaayo eky'Napaka ne kivaayo ekyewa kimu byonna ne bisimbula misailo zoolekera Irani ne bimala ne biddayo. Zoolekera Isirayiri. Newesanga ng'olusimbulamu basimbudde misailo 3 mu locations ez'enjawulo. Era nabadde ndabaawo omukyalo omu yabaddawo obujulizi ku misailo emu eyakubye mu zimu settlements ez'abantu Isirayiri. Omukyala ng'alajanaga abannanga obulamu buli nasite mu buli direction wavaayo misailo. Nga Irani ekuba mu era we mbadde ngenda okugambira nti kati awo wonna nga twogeddewo. Tuyina twakikazaako Iron Dome. Nemu abagisoma ennyo mugimanye yina gundi 3 ndowooza oba 4. Kati ffe twakwata Iron Dome. Mwe mwakwatako kika kimu. Kimu. Defense layer naye kati kyembuuza
Iran yasobodde etya okuwaguza Iron Dome bagamba yesinga okuba ey'omutawaana mu nsi yonna. Iron Dome abantu baffe lwakuba ebintu bino tebabibanyonnyola bulungi. Kiringa woonoogamba nti mu masomero wano mu pulayimale teri asinga ssomero ki Nabbingo pulayimale oba Gayaza. Ti ate ku A-level ate gundi yasinga ne ku A-level. So kaakayina defense system zino abantu baffe lwakuba tebazibanyonnyola bo ne balowooza nti nno zonna ziyitibwa Iron Dome. Isirayiri baadizayininga Iron Dome lwaki yeemanyikiddwa ti threats ezisinga Isirayiri zebadde efuna Iron Dome yebadde yino zikolako. Iron Dome y'emu ku layers eza defense systems ezikuuma eggwanga lya Isirayiri. Isirayiri balina Iron Dome nga yeekuba threats eziva mu kilometers 2 basimbudde kilometers 2 okuyingira Isirayiri. Iron Dome yeekola etya ti okuva e Gaza omwana asimbula ekikompola nekijja nga tekijja kulinnya waggulu kijja kuyita wansi kigende kikube mu Isirayiri. So kaakati awo ebikompola ebivudde oba rockets ezivudde bagamba kilomita 2 okuyingira borders za Isirayiri. Awo Iron Dome yekukwatako yekuba obwo obuyita okumpi nti tebujja kulinnya waggulu nnyo mu bbanga buyita kumpimpi. Iron Dome lwaki nti no ekikompola kya Iron Dome bwe bakikuba bakikola nga tekijja kutambula kilometers 10 kugenda mu bbanga kiba kiweddemu amafuta agakivuga. So misa yoweera mu kilometers 10 tekituukayo. Kisobola kuba zinse nti kigenda otuuka mu kilomita 4 kikuba eri rocket ejja kiba kikyayina amaanyi nga kigikuba. So weesukkawo kituuka amaanyi ne gakigwamu obuganga bwe baateekamu obukivuga ne bubeera nga buweddewo ne kigwa. So kaakati Iron Dome yeekola ku threats ezitandikirwako awo eziva e Lebanoni eziva e Syria eziva e Gaza ne West Bank. Iron Dome so kati gye tubadde tumanye nnyo ti emirundi egisinga threat za Isirayiri zibadde zivaawa kwabo abamulinaanibanneiba. Kaakati wova ku Iron Dome asajja bali badesigninga ne bateekawo ne kibayita David's Sling oba envuumuulo ya David. David's Sling yo ekuba okuva kutuuka mu kilometers nga 5 mu bbanga. Gendako mu bbanga nti interceptor yaayo bagikolanga nneneko esobola okusitowalinga obuganga obuwera obugitambuza kilomita mu bbanga neekuba ekibeera kirumbye Isirayiri nga bamanyi nti neejja kukuba threat eziva Egypt ewalako okutuuka Isirayiri. So eyo ye layer ey'okubiri eya defense system. Kati awo ne bongezaako R2 ne R3. R2 ne R3 ezezi ballistic interceptor zikanywa musanyi zinterceptinga ballistic missile na cruise missiles ebinene eby'amaanyi ebiva ewala ebirinnya mu bwengula. Omanyi obwengula bwaffe tulina kinyonyako nti tulina layers nga 5 ez'obwengula. Nti waliwo esooka ye troposphere wano omuli oxygen mwe tuli ffenna kutuuka mu kilometers nga 5. Era ennyonyi zonna ziyitaawo zino helicopter eziyita kaakati ennyonyi ezigenda ewala z'Emirates zeziyita mu stratosphere zeziyita mu kilometers 6 ku 8 mu bbanga era zeziyita waggulu ng'ebiro biraba zinagenda paka London kaakati ziba ziyita mu leya ndala ate eyaki eya atmosphere. Era okusinziira ku ugundi characteristics eno leya erimu ezaayo mwe muli omukka oxygen ate eri naye erina ezaayo ekika ky'omukka kyawukana leya ya atmosphere. Yes kaakati ate okwo ne kulyoka kuddako leya endala ku troposphere ne kuddako exosphere eyo ye kilomita 5 okutuuka ku 500. Ne kilomita ogimanyi ng'oyambo mu bbanga awo gwatoloza ebbanga ttono nnyo. Nze ndabanga wano kilomita n'obuwanvu awo ebyo bire bye bikulaga nti ebbanga likomye. Ekyo bakiyita Rayleigh effect. Kyekikuleeta n'olaba bbulu n'olowooza ebbanga likomye. Ndaba eggulu liri awo oliyingirira mu booti oba kuzimalayika Katonda ali side wali eno bafa abaayonoona. Ebyo byali byaba nomads abaasooka okulagula obwengula ne balowooza nti obwengula bukomaawo nti waliyo doomu kaakati awo tosukkawo awo nogamba lababa kaakati woba tosukkawo ki asteroid ekyakuba embaala ekyali kiweza ttani kyayitawa mu doomu eyo. Ebiyinja bikuba ensi biba biyisa bimala kugyasa
so bambi bano ba nomads we batulanga ne balabanga eggulu erigwa bweriti ne balowooza nti waliwo ng'ekirabirwamu ba nomads okaya n'ababwerere nze ndi wano ndaba oggulu ebyo bire kilometers ntonawo ekibikutte wano tebirina bwe bivaawoko ate tebirina bwe bivaawo n'olabanga ebbanga liri kiriya nga tebiriwo bitambudde ate tebivaawo naye olingeranga era yeyo space gy'oba okomako okulaba gwalabisa amaaso kati ate munyenyezo nga muziraba nena tuziraba okwo ani akulimba bibaawa wala nnyo emunyenye ziri wala nnyo ekitagambika omwezi gwe gutuli okumpi gwe tulabako n'ebirala so naye nga nti okuzza wano ti misairo kati zi ballistic ziyita mu layers zino zonna zone zigenda ate ne mu mesosphere eyo wetulaba ebizungizi ekiro n'olaba akazungizi nga katambula ebyo bye biyita mu mesosphere kilometers 4 okweyongerayo era ebizungizi biva wala bibeera wano mbama bibanga mmunyenye biba kumpi ate nnyo bibeera mu kilometers 4 ebizungizo mwe byetalira omwo kakati ate nebeerayo n'ebiyita ewala ennyo yes so just astronomy mungi waliwo kye bayita Low Earth orbit ng'ebyetoololera kumpi n'ensi nebeera ate ebiyita mu geosynchronous orbit ebiyita ewala ennyo so kati misairo zino cruise ne ballistic zisooka ne zirinnya ne ziyita mu atmosphere eno yonna gye nkunyonnyodde ne zigenda ne mu bbanga ewayita ebizungi kilomita 4 misairo olwo eyo yegenda okutuuka Isirayiri oba okuyita ewala okuva e Irani erinnya bwoti bagisimbula e Irani ab'e Jordan ne bagiraba ng'erinnya n'eyita ne mu bwengula bwa Jordan ekyalinnya egenda mu bbanga wemala okulinnya n'eryoka etuuka nedda mu acceleration kakati ensonga Isirayiri oli wa Tel Aviv kakati n'eryoka etuuka nti esembedde Isirayiri n'eryoka edda ku kye bayita re-entry okuva mu bbanga eri yonna nemulaba ekintu nga kijja kyaka kati ekibayamba okulaba nti kyaka tiwesiba bakiyita atmospheric drag nti olwa speed gyejjirako empewo yonna eri mu bbanga awo egireflection owama eyengerera misayo nebanga eyengeredde ng'eryanda n'ogiraba ng'eyaka kati mwe ne mugiraba nti yabaddeko eyaka omutwe tegwaka wabula ekiguleetera okwaka kwe kuba nti no ku speed eyo guyita mu atmosphere guyita mu mukka ogw'enjawulo ku speed nga wookoona omusumaali mu lubaawo n'ogugyamu nga gubabiridde nga gubuguma kaakati ne misairo bwetyo olwo ebeerekka so kaakati awo misairo eyo gikuba weetandikira okukka ebeera mu kilometers nga 2-3 kaakati we muyina gikubira nga mukozesa aro defense system tikyekikompola kiwanvu kiriko kumpi fuuti eziweraddanga 18 obuwanvu fuuti ekikompola kikompola nti paati esinga ebeera ya rocket mwe muli gundi batera kuteekamu solid propellant solid propellant yayaka ennyo nti asobola okukisimbula ku speed okusinga misairo eri ejja nekirinnya mu kilometers nga 2 nekigikubira eyo mu bbanga kati yeri egenda okuva mu 4 okukka ne beesanga mu bbanga nga wano bagiteeze nga bagikuba singa balemwagano kikuba anti kaakati kye bakola nti kyovola olutalo luno olubadde lwa bbeeyi nnyo weŋŋamba abantu nti Amerika eyagala kuva mu lutalo abamu nga bakuvuma nti Amerika ogifudde ennafu ng'eva etya mu lutalo kino nja kufuna olunaku nzije mba nnyonnyole bizibu ki Amerika byesanze mu lutalo abantu baffe kye batamanyi ti Amerika enfuga yaayo eya demokrasi eteri ya Russia teri ajagamba ku Putin asalawo kyasazeewo agambye ne politbulo ye America Congress erina okwapuruvinga budget ey'ebyokulwanyisa agambye ku luno yagenze bugenzi tagambwako ati tagambako ogenza bugenzi okola misayo tekitwala myezi 2 balina okubanga bazikola dde okwetege kaakati wootunulira mugundi mu inventory yaabwe misairo ziriyo ntono nti America mu peaceful time kizokonvinsingako ina misairo nyingi ati kakati mwe kyemutawula misairo ne bomu temubyawula misairo yeno kibajjoteekako bomu egitambuze ezo batuuka nga tebayina nyingi nnyo naye ng'ate bomu zoba zirina ze basobola okusuula bomu bayina nyingi naye ebitambuza bomu zitusa gye ziraga ebyo bye byetaagamu ennyo tekinologi omungi bomu zoba ziyina era kyovola kati we badominatinze obwengula bwa Iran bakubye nnyo Iran lwaki bakozesa gravity bombs
gravity bombs zezitya ye bomb ennyonyi gyejja n'esuula nsuule amaanyi ga gravity go ne gagisika paka ku ttaka so kaakati bajja ne bagamba twagala kukuba wa nti makindye ennyonyi nejja nedda mu bwengula bwa makindye n'esuula gu misayiro gu bomu ne gugwawo eyo teba misayiro misayiro erina okutambula nga kuliko roketi zitambula kino kyoto obutindi kati ekyo kyo babiina mu bungi n'ennyonyi zirina bisomba zirina bisomba era balina okukozesa aganyonyi aganene ne geetikka bibomu ebiwera ne gajja ne gasuula kati era neyina kapasite ekuba ebinyonyi ebyo bazikuba ezimu era nazo tezigiraawo ssebo nti no zizze mirembe ziyita mu kusoomoza bakozesa era kubuzaabuza ne basimbula ennyonyi ezimu ne ziyita ku saidi ya Saudi Arabia endala ne ziva mu ocean ku maato endala ne ziva ne zijja swina esuula negenda swina esuula ne zigenda so si nti no nazo ziyinaayina ssebo bakyalinayo defense system zaabwe olaba defense system abantu abasinga bamanyi defense system zino ze bapanga nti ebimotoka nga 6 nti byebikola S400 oba byebikola Patriot naye waliyo defense system ezibeera stand alone defense system kati nga back eya Russia kibeera kimotoka kimu nga kitanka nga naye kiriko ebikompola nga 4 kijja ne kivayo weki ne kisimbula ebikompola banyonyi n'etasigala nawo yadde so kati balina bibaaka ebyo amawanga gabiina nga kifubutuka mu mpuku ne kijja ne misayo nekisasebula ennyonyi so kakati tolowooza nti obwengula bwa Iran tino bwo butayaaya watali risiki waliwo risiki tomanyi kijja kubeerawo nga abasajja be Teherani bakubira ekinyonyi ekijja kigwawo mu Teherani baba kisoboka naye emirundi egisinga zitera okumenyekamenyeka ennyo bikompola ebyo biba by'amaanyi tebikuba nnyonyi n'esigala mu mirembe bweti emenyekamenyekera ebipapajo biyinza okugwamu area nga ya square kilometers nga 4 bwe baba bagikubye ne batandika ku olaba ne misayiro yokka bwe bagikuba bigwa mu directions ez'enjawulo so kaakati awo nno wooli wenjagala oba dolina kyoggusa ne bwe ewala omanye ebyo wembadde nkubuuza nti kaakati ku bino byonna by'oŋŋambye layers 3 eza defense systems za Israeli etwalibwa okuba nti yemu kuzisinga ate ku 3 si 3 nkulaze ennya waliwo nti nkulaze Iron Dome David Sling R2 ne R3 ezo za Israeli nga yo kubwayo kaakati ate eriyo n'eza America nayo yateekayo Patriot defense system ng'eyo seti ebeeramu ebimotoka nga 6 nabyo biri mu Israeli America yateekayo neteekayo ne THAAD terminal high altitude aerial defense America eyo mu America THAAD weviirayo omanya kika yes era THAAD baali bagiteeka ku mawanga nga Taiwan ku protecting against China era kakati America batandise okusengulayo THAAD ezimu bazireete no mu Middle East THAAD ya mulembe nnyo ntino misayiro yaayo esobola okugenda dise kyovola abakiyise tamino abanjagala mbanyonyo ekintu kino nti nkinyonyoddeko wali nti misayiro we bagisimbula erina kye bayita ascending phase erinnyo genda mu bbanga netuka mu kilometers 5 neryoka edda ku tamino olwetambula neryoka etuuka ku descending kakati esinga defense system ze Patriot ze aro zaani zonna zikuba misayiro ng'etuuse ku stage eya descend ey'okukka naye eno tamino yeegikuba ekyalina mu bbanga mu acceleration ekitegeeza nti esobola okugendera ddala misayiro oba eri mu kilometers 600 ekikompola kya THAAD kisobola okutuuka mu bbanga kilomita 600 ekikubayo misayiro eyo nawulira Trump awalinga yemulugunya nti eggwanga erya America eddamba ne mutuuka mutya nga Israeli etusinga okuba ne defense systems era nga Trump agamba ebimu ku byalina okukola kuzimba defense system ng'alaga gye twakazaako Iron Dome ebitwala byonna temanyi ya America anti ye yagamba agenda kuzimba Golden Dome ng'agamba kakati abantu kye tulina okubabuulira ekituufu nti si lwakuba tino Israeli yeyina defense system ezisinga wabula olw'okuba esobola protectinga Israeli ku butono bwayo so batunuulira rate missile kwesobola okuyitira nti Israeli nsi ntono nnyo tunuulira America
million square kilometers 9 million square kilometer obunene. Square kilometer yenkana ng'etya? Square kilometer ebeeramu yiika 620 around. N'opima yiika 620 ebeera mayiro. Square mile. Abapima amataka abo babimanyi kyalo kiba kyalo mayiro nene ku kilomita. So kaakati ndowooza square kilometer ndowooza nga 670 around 640 awo. N'ozibala yiika bwe zityo. Kaakati Uganda tulina square kilometers 24,000. Uganda Bungereza nabeera batusingako tono bali 24,000. Naye otambula Uganda n'ova kuno n'ogenda e Kabongo n'okoowa ne weebaka n'otenda Uganda nnene. Bamuke yaŋŋamba baba agenda ewaabwe Maracha alina batuuka n'ajjamu essaati n'okwebaka ne yeebaka n'akola buli kimu atenda Uganda 24,000. America eri mu miliyoni 1 ndowooza yenkana etya. Russia eri mu square kilometer ndowooza miliyoni 17 obunene. Russia esinga America obunene nga America miliyoni 9 ne China eri miliyoni 9 awo we benkana awo. Canada yeddako obunene kati Russia esinga obunene square million kilometers 17 around kwagagenda 18 ye Russia. Kaakati eggwanga eryosuubira n'oteekayo ebimotoka bimeka kuba Isirayiri eba yeetaga defense system set 10 ezifuga akabuga Buganda nnene. Buganda nnene nnyo. Zigira Greater Mpigi bwe yali. Greater Mpigi bwe yali bw'oyinza ogeraganya nga Isirayiri ne Greater Mpigi eyinza ogisinga obunene. Kampala Wakiso Mukono at least awo Kampala Wakiso Mukono. Kaakati yeetaga defense system mmeka 10. Ezo zisobola nga yo tisobola okuba buli kimu nga tewaliwo gamba nti missile ejja kuba wano. Kaakati America ojja kwetaaga defense system esukka mu 2,000 set system ey'ebimotoka nga 6 ebiwere 2,000 protecting America. Kyova olaba bo bakozesa nnyo coastal defense systems tino tuziteeke ku coast. Era amawanga gonna agasinga ga Russia defense system baziteeka gye basuubira threat gye zinaava nti zisobola kuyita wano missile ezisinga zijja kuva mu Europe. Defense system za Russia ezisinga ziri awo. Nti awo tebasobola kuba na busobozi buteeka ku defendinga Russia yonna. Kuddeno nti aneno Belarus Serbia eyo nomaya Siberia eyo teriyo nnyo tebalina ggwanga lye basuubira lisobola kubalumbira nnyo eyo kati bateeka wano. So kati Isirayiri eri protected bulungi nti nsi ntono defense system zaayo ntono bwe ziti 10 zibasobola okuba buli missile egenda okugwa mu territory ya Isirayiri. Ekitali ku Saudi Arabia ekitali ku Irani. Kati Irani yaziwaguze okuba mu Tel Aviv. Yes, okuwaguza ezo zonna layers. Abasajja balina Patriot, balina THAAD, balina Aegis naye America bagikozesa ku coast ku mazzi. So buli kimu Irani ekyabasuseeko kyekya hypersonic kyekyasinza okusuka ku mawanga n'Amerika. Hypersonic kyekisinza okubafuukira threat. Missile ezisinga oba n'ennyonyi zino ezitambula tulinawo zi subsonic ne tubeerawo ne supersonic. Supersonic nti kyali kigambo kya mini supersonic speed. Addukira ku supersonic speed. Supersonic speed ekitegeeza nti ekidduka kiba kidduka okusinga eddoboozi. Eddoboozi liddukira ku kilometers ndowooza around 720 per hour. Nga bw'onoyita Moze naawulira eri. Kyovola nti tulina n'ennyonyi ezo bayita supersonic jet nti ennyonyi edduka osinga eddoboozi emala kuyitako n'owulira olwo eddoboozi nga lijja ligoberera. Ng'edduka temanyi ddoboozi yayo. Va ku zino ezaffe ze tulina zisakooyi zino zo ziri subsonic. Tebeera eri yali mwenna n'abaana ne bavaayo ennyonyi yiiyo. Mujje mulabe Museveni baayi. Eyo eddoboozi ligisinga speed. Era ebyo babikuba ebinyonyi w'ebityo. Naye kaakati supersonic emala okuyitawo n'etuuka eyo n'owulira eddoboozi nga lijja. Edduka nnyo nga yo yagenze. Ojja n'olaba mukka. N'olengera akanyonyi ezo ez'omukka ate ezo jasi omukka gwegugenda kukwa naye yo ebeera yagenze dda. Zaggwako naye zaatunyumiranga. Zabanyumiranga. So kaakati ezo zonna kaakati ezo supersonic zaaliwo nga zo obeera olinza wano n'ebikompola by'ogikube
ogenda okugira nti yiiri eddoboozi oliwulire nga yayiseewo dda kati omulembe gwa supersonic ne gugwa kati kuliko hypersonic missile hypersonic esinga sandika ku March 3 nti ekitegeza edduka okusinga eddoboozi emirundi 3 ekubisaamu eddoboozi emirundi 3 eddoboozi eribeera nga lidduka kilomita sinishiwa bulungi naye ziri around 720 per hour ekitegeza no musaawe esobola okudduka 720 times 3 720 yes kati eyo ye missile nti edduka speed hypersonic kakati ate eriyo ezisinga nawo nga zidduka March 15 Irani ngezina nga zikeibiri n'endala nga zituka March 15 Irani zine hypersonic abantu kye balina okumanya mu ntalo nti entalo ezo missile zoyogerako yes strategic kye kintu ekikulu te Russia yamanya Soviet Union nti yo tesobola kusinga America mu mmeeri n'amaato amanene Russia specializing mu submarine submarine ge maato agakka wansi mu nnyanja ne gayita mu mazzi gebbira submarine eyo mu kwebbira okwebbira kwokka eyinza okumira ttani ne ttani z'amazzi okusobola okwebbira then ate webeyagala okudda ku ngulu ate neefulumya ttani z'amazzi ezifulumya etya kubeerako agadumu agafulumya amazzi anti mu physics waliwo kye bayita law of buoyancy ye principle esobozesa eryato okufulootinga ku mazzi ti eryato okulituuzaako bwe wabeera kye bayita displacement kyejja kuddira amazzi agamu gaveewo eryato bwe lituula liti kati submarine nayo okukka ebeera erina obuzito bwerina webeera eri kungulu bweti efulootinga ng'okiraba ebeera ewewuse ng'obuzito obwo tebusobola kusinga mazzi ekkeyo eba erina okumira amazzi agawera kati awo nze bwe mbaako mba ndowooza tugenda era wansi bateekayo ogusipesi ng'ogwo gwonna gujja kujjula mazzi esobola okukkayo wansi bw'eba eyagala okuvaayo obuzito obwo bweyina bubeere nga businga obw'amazzi esobole okukkayo okwavoidinga gundi eri buoyancy yes oba kye bayita gundi upthrust force syndicate so kaakati erina okunywa amazzi agawera bw'eba evaayo n'egafulumya nesobola okuwewuka nedda ku ngulu eri kati Russia yadda ku submarine era Russia ina submarine ayaya America balina hiyo class Russia balina zigundi Kilov class n'endala balina submarine eziwe Ankara class nga submarine nene so kakati bone badda kwezeza strategy America yemuna aleta eryato lyamu katusembeze kumpi ne coast yamwe naffe tubakube era America nawo bazina submarine basiteekamu zi missiles Poseidon missile ne Russia neteekamu ezaaye ina zi SLBM submarine rocket ballistic missile olaba missile kifubutukayo kiti nebuukayo nti America wetubanga mwagala tukeera mutukube musembeze mmeeri zammwe okumpi ne Russia naffe tujja sembeza submarine okumpi ne coast yammwe tubakube ezo strategy ne bamanya America muwa muyina ennyonyi ffe katukole long range missile Russia balungi nnyo mu intercontinental ballistic missile kuva continent paka ku continent Russia bwetu bweyimiridde ye yali strategy yaabwe nti ffe tetujja basobola mu nnyonyi America mulungi mu nnyonyi yo n'agamba nja kusinza nayo mulungi bw'ennyonyi ti ennyonyi ejja kutuukako esobola okukuba tukoleko damage koba nze nange kankole missile zinaakutuukako mu bwangu ennyonyi yeba yakankubanga nange enkukuba ezo strategy kaakati ye strategy Iran gye baatwala bwe baatunulira bakwata notisi za Russia ntono era balinako advice y'amawanga ge gaba advicinga naddala China nti musobola okuconcentratinga ku missile temujja kusobola nnyonyi technology bamujjawa ngana bajjawo okukola ebintu ebyo nabanga Iran bani ababijjawo kyolina okumanya nti amawanga gaffe ekyatulemesa ennyo mu mbeera eno ye patent gwe bateeka ku technology nti oli olufulumya ekintu kye tebakkiriza mulala yenna kufunako patent kikola era bamukweka so kati ekitulemeseza nnyo okukulaakulana nti technological transfer bali balirako obwannannyini ekyaffe tokikwatako baba waako bikadde nnyo nti we tuba tukola sukaali ne baba waako aguuma aga dizero sukaali ggulu nti we tuba tukola kino ne baba waako technology omukadde nnyo baba babawa ennyonyi ne babawa ebinyonyi ebikadde nnyo
lwaki balimitinga technological transfer kakati amawanga agategeera go gamanyi ekyokukola ti technology oba means of production zibbibwa. China yalina monopoly ku majaani neno tetwalifunye majaani. China baali baagalima dda okuva ku zi mingi empaya China yaggulawo okunywa caayi. Kaakati Abungereza ki kye baakola baasindikayo abalimi nga balinga Bachina mu gakofiira g'Abachina ne bagenda babba seedlings ez'amajaani ne bagenda bagasimba e Bungereza. Bungereza ye gatuleetera n'eno. So babba mabba amajaani nga bali balemedde nga teosobola kukukusa yadde endokwa y'amajaani bweti. Nga Bachina bali mitinga buli kimu. Kaakati ekyo amawanga ge gakizuuya nti nno oli waaba alina kyakola ng'akikulemeseza kibbe. Kaakati bubbi bwe buyambye amawanga gonna okudevelopinga technology. Nkufuna nkuwulira. Kaakati bano kye baakola ki titulina kubba technology wa America. Era okukola atomic bomb America bakisuubira nti Russia kijja kubatwalira emyaka decades eziwera nga tebakoze atomic bomb. Stalin yagamba musaaga yayita mu bubbi okubba kozi wagamba yawamba buli yawamba basansi aba Germany. Era ekyo kyali tekimutaasa kuba already eri America bo baali bakola atomic bomb. Stalin ayagala gikola mu bwangu nga bano basansi we banakulwanga bamuwambiraawo nedda. Omanyi gwa atomic bomb fiya gye yateeka mu Stalin. Olaba we tuba tuzze mu history America yali teyeetaaga kukozesa atomic bomb kuba Japan kubanga Europe yali emaze Obama so giribaleetinga kye bayita Victory Europe Day ne Victory Germany Day nga Hitler afudde Mussolini yafadda nga mu Europe tekyali lutalo. Era olutalo olwo we baagenda ne batuula nga bamaze okuwangula e Germany ne batuula e Yalta Conference. Yalta Conference baasalawo nti nno Russia nammwe mulina otuyamba okulwanyisa Japan. Ne bagamba tugenda kuddamu tumiitinge Potsdam tukanye ku bye tuganye. Stalin yalemerako nnyo ku bimu kuba Stalin yayita trusting amawanga ga America ago nga buli ze baleeta reforms ezetole z'ensi Stalin ezimu azigaana okugeza owa Russia. Bagamba amawanga gonna agali liberated gaweebwe democracy nga already ne Russia teri democracy nga Stalin yawambye amawanga ga Eastern Europe ne Eastern Germany ye n'agamba nze wange democracy simwagala. Ekyo n'akigaana. So kaakati gundi Franklin Delano Roosevelt ne Churchill ne bakizuula nti Stalin wampaka wagume. Laba Delano Roosevelt bwafa nga tebannagenda Potsdam gye baali basazeewo bagenda okumiitinga bamalize byonna reforms. Roosevelt waafa Vice we Harry S. Truman n'akwata obukulembeze yali tamanyi nti balina n'atomic bomb nga kyokka ye Vice. Okumanya baakikweka nnyo. President yekanga yamanyi n'abatono ba scientist bamwanjulira bwanjuzi nti sebo tulinawo bomu bweti ne bweti ne bweti nti mukakasa nti esente zaavaawa nga teyazirabako nga baziisa mu Senate nti ayo yali classified budget. Ne bagamba president yabayo ne budget ye gyasobola okuyisa ezikola okunenyeza okw'amaanyi tebaziisa mu Congress. We munaziisa mu Congress Russia yayinanga mu bambega mu ba MP golozano tewaliwo babuulira BMP e Kenya ne Rwanda ebigenda wano muyawa ne Uganda. Budget Museveni zatira okuyisa ebbali kyakwezaawe bazibbiramu bubbi sebalina byamagezi naye nga classified budget zezikola ku kunoonyereza okwo okw'ekitalo. So kaakati nkuwa lwaki baali tebeetaaga kuba atomic bomb nti we baakizuula ne bamanya nti Stalin wampaka we tunaagamba tudde mu nteeseganya Potsdam tajja kukkiriza koboka tulina okukozesa atomic bomb tusindike obubaka eri Stalin abuwulire nti tulina ekyokulwanyisa gaggadde. Naye nga singa baagamba bonna balumbe kuba Russia yali evuddeyo mu lutalo ng'eyiye Red Army bagenda okutandika okufeefeeta Japan mu bizinga nga Japan bonna bakubaganye. Naye ne baga tukozesa omukisa guno tulage Stalin agenda okujja mu nteeseganya ng'empale zikankana. Baani baalumba abasajja ne bakuba atomic bomb Nagasaki Hiroshima. So yali ekozesebwa kulaga ki maanyi basobole okulaga Stalin senga banaatuuka mu Japan yali tefuuse bufuusi kyonga. No Japan yali kyonga naye amaanyi gaali gakiwedde kuba baali bamaze ogigoba mu bizinga ebbali yonna Tarawa Okinawa Saipani nga bagigobye nga bazeeyo ku defendinga mainland.
moze so baali si babulabe nnyo so okutwalizaamu tibakikosa kwagala kulaga Russia kakati Stalin yatya nnyo n'asalawo nti nina okukola atomic bomb kuba buli lwe tunaabeera mu nteeseganya bajja kunnyigiriza olw'okuba sirina atomic bomb kati Stalin yateeka obubbi obwa buli kika babbe blueprint abasajja bano gye bakolamu atomic bomb nga kye baagala nnyo okusinga kowa ya atomic bomb bagikola batya eyebaluka ekirala kikava kya atomic bomb bakikola mu mineral ki kuba balina kiteekamu sitiirwoli omukalubo mwe bateekako we ya uranium ebaluka balina okgiteekamu okatugambe ng'ekikebe omuntu wawa n'ategeere balina okuteeka mu kikebe kyebakoze mu mabaati agava mu metals esinga obugumu anti emmeeri basikola na dayinginisazo basikola mu titanium yasinga obugumu oyo tamanyi muliro kaakati olw'okuba atomic bomb chain reaction eno ezaala omuliro mungi kati balina ogikola mu bbaati erisinga obugumu titanium n'amalala so kaakati baali balina kubba bubbi tekinologi oyo kyenkulaze nti amawanga tekinologi gabba mubbe bw'oba tosobola mugula mubbe bubbi kaakati omusajja yakola hypersonic nedda tebabba mubbe yali ntegeeragana na China ya muwagundi madima Russia China olw'okuba yamanya nti no trading partner wange gwe nnina mu Middle East genzi gy'amafuta ye Iran America bafungiza China bajja bagiremesa wonna weegula amafuta kaakati kobo tulina osigaza Iran era olutalo luno okuba olw'enjawulo lwaki tibakutte ku trading partner wa China ow'amaanyi nga mu agreement zaabwe zonna amafuta Iran ebadde wandowooza almost omwaka trillions nga 12 eza barrel Iran zeewa China trillions eza barrel zeewa China kaakati nga China in exchange Iran jukira eriko sanctions tetunda mafuta terina ssente kaakati wano ne bagamba mutuwa amafuta ffe tubawe misairo tubawe ne technology okola misairo ezo mube safe nga ne China yaga protectinga partner waayo era misairo ezaakuba Israel gisesebbula zaabakwata bonna bayi surprise mu lutalo luli olwasooka mu June baali tebasuubira era nga wolaane kaakati ti Trump atuuka n'akwata kutana ne yeebuuza Iran bajjawo obusobozi buno nga misairo za Iran ziyita mu Iron Dome nga zinga ziyita mu lyenvu zigiyitamu ne zikuba buli wennyini nkugambye gwe omanyi abasajja obuzibu bwe baalimu nti misairo zo zirina okuyita mu layers za defense systems mukaaga zonna ne baziyuza kuba we basimbula waliwo early warning systems ezo ezimu ze baakubye mu kata ne mawanga amalala zabeeyi nnyo bagikola ne bateekako ng'oguzindaalo ogunene mu buli sayidi gezo zo zidetectinga na wavelengths mu bbanga misaire gyesaabutuuka ine engeri gyetataaganya ebbanga zo ne zidetectinga kilometers 600 ne bamanya nti waliwo emisaire ejja so kaakati ezo early warning system olumanya nti waliwo ejja nga ziwoningirawo Aegis defense system eri ku mazzi baziteeka ku maato tiwaliyo misaire ejja ng'amaato gatandikirawo gikuba olwo batandise then ne bawoninga ne third terminal high altitude tiwaliwo ejja nammwe mwetegeke bano weeyitawo n'eremwa ne bagiteegera wali emalako Jordan third n'egikuba ng'ekyali mu bbanga neeyita ku third abapatriot ne beetegeka ng'etandise okukka mu Isirayiri ne bakuba ne aro ne beetegeka aro 3 then bonna ne beetegekaawo misaire ekyo neeyita wano bonna ne batayiza neebayitako nga tebakyalina kyakkola naye nawuliddeko omuyisirayiri ng'agamba neno secretary of defense wa America ng'agamba kati Iran egagiwedde tekyakuba bikompola bingi misaire ekuba butonotono oyo propaganda yatandika ekubanga bina kati ekubayo nga 5 kitegeeza olutalo lugiyinze oyo propaganda bwe bagambye naye gwe kerencha olutalo we lwatandikira olunaku 2 tukebere mu simu y'obuvidiyo bumeka bwe bakuweereza oba tebuwera mwana kaakati wakafuna bumeka mu nnaku nga 6 esembyeyo n'akamuto kalina olowooza lwaki bamanyidde buuza abaana omwana ava kumpeereza kati owe Kuwait ampeereza n'aŋŋamba muganda wange gwali eyo mbulire biri ku lutalo feno tetuyina na kye tumanya ku ngeri gye basensalinga
nangamba ffe kaakati ate tubifunira ku mwata ab'e Uganda kuba ffe eno tebatusensalinga tubanze nkugambye so military censorship eri eyisirairi newa ne mawanga ago kaakati Bahrain ye kabaka waayo no si kabaka naye ngaefuga bwakabaka gundi prosecutor yatuse naga nti bonna abaakwatibwa nga baweereza vidiyo ezikwata ku damage baagala babateekeko gwa high treason e Bahrain bakuteeka kalabba dekanaawo kulaga nti omusajja omuliraani yatukuba kaakati ng'ekibakozesa ekyo ki baataddewo ensonga nti nno gundi citizen yenna owa Bahrain nga tosobola kubeerawo lwa bulungi wa Bahrain n'oweereza information ng'eyo kiba kya bulabe era yes kyebeekwasizza nti waliwo settlement emu ey'abantu buno Minzayiro yakubyewo abantu 12 ne balumizibwa kaakati abantu ne bagamba okuggyako era abantu obutasoma nnyo nti tugendera nnyo ku bintu bye batugambye weebuuzeemu Nuruddin singa mukazi wo omukwata nga aze ne kaswiti ewaka osobola okugaa nti omukazi ngenda mugulako gwa bwenzi ngenda mumenya omukono olw'akaswiti so singa omukwatira ddala mu nju y'omusajja awo tukkiriza nti omusango gubadde munene kaakati we kibanga abaana abalipootinga mayumba agakubiddwa nga temulimu yafa kyekibateesa kugwa kalabba nga temuli yafa olwo we banaalipootinga nga abafudde bali mukaaga n'omuzimu temugutte so kyekikulaga nti damage nnene naye wano bakweka obulumi babuwulira ku mitima agantu gano gaweereza ebifaananyi ebituswaza nga tugateeke kalaba so si kugamba nti no baakubyeku babi so amawanga gonna kaakati garizootinze ku ekyo kebeere Iran bonna bakweka damage ezi balina kutiisa gwabwezi kyovola nti UAE bo baba bateeka ne kye bayita Uniform Code of Military Justice eno yeefuga amagye gonna mu America ethics z'olina okweyisa ng'ow'amagye bakufugira omwo ow'amagye tolina kupostinga bikukwatako ku USA kaakati gye baintroducing ekkata UAE Uniform Code of Military Justice wooweerereza akantu ako obeera nga aviolatinze ethics oba discipline ez'amagye yadde oli civilian kyovola temukyafuna bintu kaakati bo ne bamala ne baleeta narrative tya Iran tekyalina Minzayiro zeekuba ne baleeta narrative naye kyebeerabidde nti n'amawanga ago galinamu nnyo oyo bayita ba citizen journalists abaana bano yadde babaganja osindika video bakuba amasimu bu audio ne boogera abantu bako then ogateko ne bannamawulire abasobola okupenetratinga mu bitundu eyo nga balina ne internet ezaabwe be bagezzaako penetratinga mu ntalo amazima ge gasooka okufa obulimba bantu bayiwuliza nnyo buli omu alekawo obutimba obukanga omulabe wo ate na kino basensalinga nnyo amazima gano tigasobola okudemoralizinga abali ku ddwaniro ne public munawininga mutya propaganda wo American ntalo zonna ebadde ziwiningira ku propaganda ne bakulaga firimu nga Abavietnam bayiikanga bayiwa naye nga mu reality babuuza oba baabayiwanga mu reality genda olabe nabo bakikiza wemubanga mwabayiwa lwaki mu 7-5 the fall of Saigon mwalekayo n'abasirikale bamwe lwaki temwabuyiwa obusajja North Vietnam's army balumba bagambye tugenda kugatta Vietnam lwampaka oba America gye muli oba temuliyo ne basala okuva mu border za North Vietnam ne bayingira South Vietnam emundu nevuga America okumanya bafigitinga waliwo n'ennyonyi gye basimbulanga erimu abaana abato nga 225 abaana abato ababadde mu gavumenti ya South Vietnam ababadde bawagira America n'abakinti akirika tutaasa abaana ne basimbula ennyonyi ku kisaawe Saigon ne malfunctioninga yakomawo era ne bagala emergency landing naye era mwafamu abaana abawera 6 bagezaako kuddusa ekisoboka abakungu ne babaddusa ababadde mu gavumenti America eziba giwangula mu ndalo luno sule lugenda okusooka nzowooza tujja kukola yosho zimbabuli entalo zebazze bagiwangula naye negamba erulina Trump agamba okufana obutanya gwa tebasobola anti kaakati ekisooka anyway alulina kuba tetudefiniza okuwangula kuliko definition waliwo gwe okudikiralinga nti mpangudde nga mu reality towangudde waliyo okulangira okutuufu nga wolaba nti First World War nti Ferdinand Foch
yatuuza Abajamani mu train ne basayininga ne armistice tuvudde mu lutalo okwo kwe kuwangula kwe tukkiriza nti waliwo endagalo nga Douglas MacArthur bwe yawangula Japan empula gwe baali bakalonda omukulembeze omupya najja ne batuula ne basayininga armistice n'obukwakulizo kino na kino okwo kwe kuwangula kwe tukakasa nti kuwangula twagala America ewangule bayitemu Kitoba ne Pesezekiani basayininge agreement Iran sijja okuwangula naye awatali ekyo kuno kwonna kubeera kuwangula kwa kwerimbika America zeewangula nemala gundi okumanya America yawangula bubye Vietnam Gerald Ford yennyini ye yavaayo n'ateesa n'omukulembeze wa Vietnam nti nyamba tokkiriza tamusi malo genda mu kalulu male mpangule kusobola okukuba gundi gwenvuganya tulyoke tuteese enteeseganya zigende mu maaso. Okay, tukyagenda maaso tukugamba nti tulina omukulu Kasozi Sabira tuli ku ekijimusa kansweka abalimi bange ekijimusa moze nyina kyenjagala nga tonnagenda ekijimusa ekya Fatso abantu mukyettanidde nyina abavudde ekirolo n'omusembade simaye kasanga ati balimirawo nyina omukyala akedde wane ewa Kisekka Ennimiro ziri eyo zimanyi. Egundi kasanga tigayaza nakasajja balima. Ayayireka n'okuleka dooda asinga nakati yenna afu butuka eyo. Oli ngambye alina ebitooke alina mu mwanyize ngamba eyo waliwo emwanyi kasanga ti. Ayayireka n'okuleka. Ambadde simanyi. Kakati ekijimusa weekiri ekya Fatso akasawo kamu ka kira 25 kayinza ogenda ku ebitooke nga 10 akasawo aka kamu oba emwanyi emiti nga 15 bwe ziba ntototomu kitegeeza akasawo kamu kiba kitegeeza nti oba osobola kamu ka mitwalo 7 bubiri emitwalo 14 obusawo busatu bumaliza buyinza okukolera ennimiro ewerera ddala ate n'ofunamu bugimusa buli ky'olimaze nkugambye Fatso nkubira ku 701 55 85 63 0701 55 85 63 tukyagenda maaso wano ne programu yaffe eno Kasozi nsoko basibulire kweno party esooka kubanga endala tugenda kukoma mu party 2 naye lwakuba nti nno tunyumiza nnyo omanyi kale tuli party 2 gye njagala njagala kumanya eddiini again eyingira etya mu lutalo luno 2 abasajja bano abazungu Europe America bo interest zaabwe ziri kyo kuba nga bafutize ekindo kya Bwarabu okubanga tekigwamu ntalo ate nga Israel yenyumira olutalo luno eva kiva ku ki nesoko basiibule tukome mu party nja kwebaza abalabi baffe tugezaako okubasomesa abantu abasinga abatagala nnyo byafaayo beerabidde nti no mu byafaayo mwe tuyigira ne tumanya bali bakola nsobi zino so regime eddako ne tutereeza ate si kyangu nnyo okusanga abantu abajja okubinyonya osobola okubimanya naye nga tosobola kubisomesa muntu bitegeera wasomeseza wayiti ekyo nakyo kyanjawulo so kaakati fe abasobola okuvayo ne tusomesa nze nali musomesa nga nsomesa nze naye nsomesa history nga nsomesa divinity nsomesa geography nga nsomesa ne Islam pepe ya history nsomesa ne general paper so nze nali multi-purpose nga erevo yonna combination zonna nsobola okusoma kaakati omuntu asobola osomesa abaana bali wodda ku bantu ate bano abalina interest ndaba lwaki mumanyi okusomesa abantu bayo ku nnamba yo ennamba yange batuuka ne bagawa omusajja at least mutereke ettooke ennulu balabye wano ennyonta ebadde nnuma ne mose yantaddemu ebyokunywa bagule ku bintu olutalo ffe lubatemedde ne muwoomerwa ate nga tetunnaba tukyabatemera tukyatema kuba lukyali lugazi nnyo ate lukyagenda tuwe ku bintu mulekeraawo okusanyuka obusanyusa omusajja mmuwe ku mafuta ennamba eri 0756 67 toto 11 n'okukyatinga tovuma sooka oweereze Kasozi omubuuza ekintu kino mbadde kiri kitya wano wagambye bwoti naye ate ekituufu kiri kiti nga Malcolm bwe yatugambye ate Malcolm teyewakanyiza yayongeddengako bwongezi kuba olw'obudde obutono ojja n'osomesaako ebirala n'otobikwata nako kuba tuwogedde ku nsonga nnyingi ekola etya kino kikola kitya ne tutabimalayo gw'oyinza okuya kyessoogere noga musiru ebyo tabima no tusobola obihandolinga naye obudde bwe tufuna bwe buki bwebutono tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekirala katusobola kusiibulira wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu weeraba